Ekiri mu maka ga Pastor Bujingo sako ne mukyala we Suzan Makula waliwo ekitali kituufu ekigenda maaso mu maka gaabwe eyo era nga tulakkalira ngenda kubeera nga tenkuteerako emboozi beera nga te video munayo ginteerako ekigalo likinga sharingirako abalala oka buno bwe mbaleeteddeyo comment section ejja kubeera open bw'obanga omaze okubeera nga tolaba video abeera nga nawe osulawo wansi endowooza yo gw'olowooza ki ku nsonga zino kaakati olunaku lw'obadde lwa Independence Night tutasobola okubeera nga tetumanya ebyama biki ebiri mu maka ga Suzan Makula era nga Pastor yasobola okubeera nga ate ayasa ebyama bannaye mulowooza ekirwadde ekyalumanga mukyala we Teddy Bujingo ate mulowooza kyandibanga tekyakutte Suzan Makula munnaye Pastor Bujingo yavuddeyo n'abeera nga ate akakasa n'agamba nti mukyala we aludde mu nsonga z'ekikyala era nga ze zimu ku ezo ensonga ezamuganye okubeera nga ate alabikako ku lunaku lwa Independence Night era n'asaba endiga azongere okubeera nga ate munnaye zisabira ku mukyala ono si bbanga ddene nnyo era wiiki eno yennyini Pastor Aloysius Bujingo yavuddeyo n'abeera nga ate alaajanira mukyala we oba yali mukyala we actually akyali mukyala we kubanga divorce Teddy Bujingo yagaana okubeera nga ate agikkiriza so akyali mukyala we yavuddeyo n'abeera nga ate amulaajanira ng'agamba nti munnaye ensonga ziri ezaaliwo babeere nga ate bazeesonyiwa n'abaana baddemu okubeera nga ate baunitinga nga family baddemu babeere nga ate munnaye bakuza abaana era n'asaba abaana be munnaye bongere okubeera nga ate bamusonyiwa olw'ebyo byonna byonna ebyaliwo era nga yayogedde n'ennaku ennyingi nasobodde okubeera nga ate mbateerawo akatambi ako kata amaziga agamuyitemu ng'agamba nti bannaye maze emyaka egiwera 5 ng'abaana bange sibalabako nkoze ntya so yalaajanidde mukyala we Teddy Bujingo abeere nga ate munnaye amusaasira saako n'abaana abiri ebyaliwo byonna byonna nga abalangira nga mama waabwe we yabeeranga n'ekikulukuto bibeere nga ate munnaye bivaawo ate baddemu babeere nga ate munnaye bakuza abaana bwe ebyo nno bigenda mu maaso sayidi eyo era ngenda kubeera nga tenkutirawo akatambi naawo byewulirireko byesobodde okubeera nga ate ayogera ku mukyala katusabe nno kireme kubeera nga ate kikulukuto ekyaluma mukyala we oli omukulu Teddy Bujingo kubanga omusumba wa viira nabeera nga ate munnaye yannyonnyola kubanga zino periods za bulijjo abakazi bonna bonna bagenda mu nsonga naye omusumba wa viirayo n'akakasa n'agamba nti mukyala wange ezimu ku ezo ensonga ezamuganya okubeera nga ate alabikako mulwadde ali mu nsonga ziri ez'ekikyala so wateeka okuba nga waliwo ekitagenda mu maaso oba kitagenda bulungi mu maaso side ngenda kubeera ate mbateera obutambi obwo era nga subscribinga in case bwanga obadde tonaba kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell nako kakoneko oleme kubeera nga ate munaye osubwa amawulire mu budde bwennyini bwembeera mbaletedde kambatero video zino ate nkubaona amawulire amalala mangi nyo temubaawo. By the way, we apologize to you mikwano gyaffe abatalabye Suzan Makula mu Independence Night abadde alina bu challenge bw'ekikyala naye nga ali under treatment naye nga over 90% kati atereddemu era olwaleero bwenzira yeeka tugenda kukola ffenna program the way naye twakirabye ng'okuwaliriza tujje mu Independence Night ffenna nga tetukikola lwa Katonda n'obulamu tulaba ti tujja batubutaataganyiza naye nga tukikola mbw abantu baleme kwogera ffe tetukyalivinga ku lwa bigambo not at all. Ffe tuli balamu ku lwa Katonda twagalana lwa Katonda nammwe abatwagalira ddala mwebale nnyo abamusindikidde mu messages nga mugandi wateekwa okubaawo ekitali kituufu tukusabira obeere bulungi. Tewaliyo kigambo kyogerwa nga kirina evidence ya criminality. I'm not a criminal in my blood. Siri mumenyi w'amateeka naye omulabe yangolokokerako era nyina ebyokclaiminga bingi. Saagala program eno gitwala wala kubanga eyinza okubeera emotional bulamu bwange manyi kitegeeza okumala emyaka nga tolabanga mwana wo naye kirungi ng'okyali mulamu. Bamugamba biki ebbanga lino lyonna ndi omu ku bantu abanafu mu nsi ddala sisobola kuweerera baana. Reclaim omubi akwesimbamu nga ate bukyanga ku makya ate ne weerimba nti weetaaga okutuula ku mmeeza ne sitaani aba sitaani talokoka eyo njiri yange yadda sitaani talokoka. Daniel tanakyasobola kukola n'atuula n'abantu bano ne basortinga some issues tebalina kye bateesa. There is no mediation between man and devil.
There is only one mediator, Christ. Ebyayogerwa era bingi ebyayogerwa era ebyasinga okunnuma naye waliwo condition gy'otesobola kuba nti gwe wagyereetera kati nga condition y'ekikulukuto sinze nagyereetera it was not my fault bulwadde it can happen to anyone kyannuma y'okugenda okukyogera ekyo actually nange kye kyannuma nnyo nze nali nsazeewo okuva mu Uganda kubanga akatabo kange kalimu visa ya myaka 5 ya UK. Why did you want to leave? Ebigambo n'embeera ne byonna ngamba ngenda kuva mu Uganda. Naye yali Katonda. Olekawo omukazi ow'empeta n'otwala omuzira n'oguzimbira eriwa bayitayo batya ennamayumba n'okuzimbira ennyumba enjeru n'olekayo n'ennyumba ye eya kaladi okitegeera kati guli ku kyaki guwoloma abaana baabatwala ogenda kuzunga edduniya eno yonna bye walangira oli omukyala eyagenda Teddy noono byamukutte olowooza lwaki teyabaddewo ku gundi ku independence simanyi independence night mukazi ku makya wakeera ku makya yakuzaalira abaana what kind of man are you omukazi yenna oba olina okubikkirira ensaaze n'asigaza ekitiibwa kye nyemba temukanyiza naye n'olyoka oyogera omukazi nti she started to river Nile also Makula is river Niling. Why wasn't she there at Independence Night? She was not there because she's busy. Naye gwe kyonna kiri mu waya ya bugingo Katonda yakimanyi lwaki buli mukazi gwe yeebakako akulukuta amuwongayo kati ne mwannyinaze yamujja mu kasino mukazi watu yali eri mu byuma nga bali mu kugira bintu byabwe ne balagadi babeereyo mu kasino mu bagagga n'amujjayo n'amweyambululiramu ebintu bye kati naye yalwadde ebinankani byaki naye mukazi watu yalwadde ebinankani yageza owulira ebintu bimuyiikako Independence Night tayinza kubeerawo gwe oliko ekikoli ekyalo kye njagala okwogerako abantu batomera njagala okwogera ku X1 omuvubuka gundi Mawulana mukazi gwe va ku mwana wa banno mukazi gwe oli too much njogera ebintu bya mwana nga sibimanyi nako mukazi gwe wewumuze ko sigwa soso okuba n'obukyala si buli azaala nti yabeera omuganzi si buli azaala abaana nti aba wa kitalo nga bw'olowooza toli wa kitalo nga gwe wolowooza namwe muzadde abaana abalenzi gye mukomye okutulugunya abaana b'abantu abalenzi abaana mwe bagenda tutomera challenge ezo njagala mbabuli ebibi bye mukola abantu libeera bbanja ebikolo bye mukoze ku bantu n'ebigambo bye mwogerera abantu libeera bbanja era lina okusasulwa era olina oddisasula omuliro gwokenda ku nsi ogusooka omuliro gwokeza abantu ku nsi kono kyobola batambula nga lawunda bali bati omuvubuka wamunobako n'ogenda omuvubuka n'akunobako n'akukoowa omuvubuka omutute mu kooti emirundi n'emirundi omutaddeko akalabba k'essente miliyoni 10 azikuwadde azewoze na bwewozi bamukutte ng'embuwa bamusikembudde omusajja gwazaalamu abaana aswadde asaalukuse okyamwagaza kikitiibwa kikyo kyanoonya muleke yeekole be yeekola bafuuka kimpemempeme bakola ati bafuuka sebisakiso wamukyawa twagala ogendako embaale mwana wa Beedi mukazi okwenjako ng'olimulogo twagala ogendako embaale onagambye ye Medi mwavu takwana tukubuzizaako nyagambye ekituufu tukerera kwegabira ku olw'omukaaga epasi tweyiwemu guudi tuyite bannamawulire twegabira awaati awaadi ezo naye twetaaga tuzikole bulungi tuzijje China nga bamaze ziwandiikako bulungi oba tuzikolere wano ku nassa wamala lwaki oyonoona ssente nebyabagaba babikolera ku nassa ninake nakola kanka tugende wali ku nassa ebyo byawaadi babijja wali ku nassa naabwe tugende ku nassa twebajjire kimpaso okalaba kano okalabye kanogeziwakule wali ku spanija kaliko ne wuudu kalaga nti tukyali ku ground
Eyakolimira music wa Uganda kanfukamire mugamba atujeko ekikoli mu Mukama Katonda. Totandika bintu bya kisiru naawe ndese ekintu ekirungi ate ogamba ekikolimu. Awadi eyo yekiwatula eyo waliwe babajjira wali ng'okkirire wa bebe kuno ate bw'osikaninga kano akantu ogenda n'osanga music wange kano. Awadi erina ekiti kiringa najjolo Mukama Katonda yasiganya music wa Uganda. Akantu kano sandi kalese enkoze ensobi. Mbadde nkalekale. Ibanga gye tukubidde ebidongo n'obanga oyina ekiti. Nirupazo genze wabadde sina kaleta wano mbadde kome watu etondere tumusonyiwe akantu mbadde wa Uganda yepase baga lyayimbidde okuba n'ekiti kiringa najjolo mu nnyumba. Nirupazo ekyo katukiveeko ebya international tubiveeko ebyawadi kenzo tukwegayiridde awadi copyright bweba yakulemako mawo tujja kusonyiwa labo muyibi wa Uganda awadi gyalina mu nnyumba ekiti kiringa najjolo awadi nsanga gaziise tebampanga akasigaze maanyi g'abantu osanga bizibe tebampanga tebampa kati kakubuulire enonno ogiraba nti olabanga embi ogiraba nti eno olabanga embi genda obuuze Kenza akulage awadi eya Konda awadi kunde awadi olabe bwefaanana eno nnungi yukozo tovuma eyo awadi bagikolera weyo nze ng'ompa ekiti mu Namasaka ayagala ebyokufuna amangu ayagala ssente nga ntwala ekyo just lwakuba temuli filter naye wabadde singa ogiraba bulungi temuli filter. Ani yagikuwa eyo epase yakufera mazima nze kennyini nze yajeewo weekonnomolako ekirabo ky'ekyawadi era nziyina nnyingi eno si yeyoka gye nina naye Mukama Museveni lwaki toyamba abaana b'abantu n'obawa copyright agituwe tugikozesa eki Kenza awadi copyright bweba yakulema Kenza okomawo twetondere tukusonyiwe kema omwana bwakutte ekiti Mukama Katonda bwegenda okebere Konda awadi eya Kenza olabe bwefaanana okyali kunze wandirabye Konde awadi wulira erinnya kunde epase ekyekintu bayinza okikuwamu yadde emitwalo ebiri ng'emmotoka ekusiseeko ekyo ekintu kino buli faani wange abadde akigula emitwalo 10 bakitunda emitwalo 10 kino lwakuba bafaani tebakubuulira mazima bambuulira amazima nedda waliwo abantu bambi lwe bakuyamba naye nga bayagadde kusanyusa mu mmeeme eyo ogende waka nga tonyiize naye mazima akigula kiteeka mu nnyumba kimu ebyo byenjagala because era ondabye wano mbadde ngamba bafaani nti bwe bajja ku show yange njagala bawogana ennyo nga nzija ate bwe mba nvaawo bakaabe sheri luddawa ebasogera kutegeoyagala kukyawa abantu eri ku paradigm wali njagala bawogana ennyo nga nzija bakaabe nga nvaawo bakaabe bagambe don't go epas don't go nga bwe bakaaba ebyo byenjagala ekintu kino Plirupazo ntaddemu ssente nnyingi tekigenda kunsala nteekamu ssente nnyingi mu music omuntu obutakaaba nga nnyimba nteekamu obudde bungi waliwo naye otera okukaaba mpozi ennaku zino nga wakyusiza nze sikaaba naye njagala kati bo bakaabe ebbanga lyenkaabidde limala kuba oyogera n'akaloboozi olinga ab'ennamirembe mu kyakikwaya dolembifasola ati do nawe waziremeramu nnyo awo nali nnyimba oyogeddemu bubi awayo wuuyo banage okwambukanakunyimba wuuyo King Saha ne Bobi Wine ku stadium Chameleone ng'atudde bali agenda kuba kuba muziki abe mpulirizaako ayo kyuka ye yoze Chameleone ajja kuba ennyimba 10 nga buli luyimba lwayimba balumanyi bakendokera ku macanga King Saha yayisemu yagenze dda ndabyenga tekisa kigezezaamu ennyo
alese Bobby ne King Saha Chameleone namuteeka Ekilwadde kyekigamba mpuliriza nakugamba nga obanga ombuuzo oyo obuuza omuntu omukulu alisogera bintu bikaka atayimirira ku kintu ku kigambo kye keera ku makyo ogambe nti balabanga ekitasoboka kubanga ne gavumenti ekirina ku buzibu bibagamba kyaganya omugana okuyimba bintu bikyaliwo enamboole stage ebeere mu kisaawe wakati Chameleone atuule wali ku stage ye akwate microphone ye ne bandi ye eyamukubira mu Serena ye maestro band King Saha atuule wali ne Bobby Wine tuite nabo eyabwe gye solid band ne bena bayambe twale egi etana ojja kutegeera nti Chameleone kintu kyokka kyesigaza mu bulamu byonna bijja mutagalako ne buli kimu mu music yakikola Chameleone si mukwano gwange buli kyabusiri kyonna akikoze ekinyiiza omuntu naye babanga boogera ku music Chameleone muleke mutunulye King Saha yamusabye naye yenyini tasobola kusongawo King Saha ekigambo microphone King Saha ye muyimbi ya trending manya abantu bagala nnyo ebintu ebirimu okuyingira abantu King Saha kituufu ali mu trending naye ndabanga asusse okusabiriza bato anatira kusaba bato anasala gisaba Salongo John mukono Salongo bakube King Saha fena tukikanya muyimbi mulungi okusanga omuyimbi ng'ayimbanga King Saha sikyangu nga bayimba mu studio ni mu live wali bomuulira ku CD babeera ne ku live ekyo kitone si kyangu kusanga omuntu ng'ayimba bulungi nnyo ng'omuwuliza ne batuuka ku stage n'akutama King Saha byombi abirina ennyimba azirina naye ekyokuba nti Chameleone mu bintu bye tukkaanya ffenna tukkaanya nti mubisigadde byonna mubi Jose Chameleone mu mpisa mubi akoze buli kibi kyonna ku nsi anyiiziza buli muntu ku nsi naye ayina ekimweyimirira kiri kimu naye tekijjawo bibi byakoze kiriwa asitudde eggwanga lyaffe okuliraga nti nga bwogende Kenya Tanzania mu Africa ne mu nsi yonna Uganda mu myaka 5-10 mabega abadde Chameleone nga yakwatidde ebbendera ya Uganda era ekimweyimirira gubeera muziki ate Muganda agamba nti si bwe kituufu nti bakyogera ekituufu kubanga nkugambye Chameleone bw'obeera naye n'ovaayo n'omugamba yankubye oba yanvumye yampimudde twewuunya bwewuunya baba batakuumira oba batakubire kye twewuunya weebale nnyo kakati King Saha yali badde alekeramuko Jose Chameleone kalispekiti kokuba nti yayitako mu ngalo ze tukkirizanga togereganga ekibya kiwali okozesaamu kituufu afuna bulungi yali mulekeddemu kaawo n'atamujolonga nnyo kyekiri kinakugambye nti si buli kituufu nti bakyogera King Saha muyimbi mulungi nnyo naye omulaba Eddie Kenzo oyo bata alisaba nani yasaba Kenzo kati kyemanyi Kenzo lagaba ni obwo obudde si bulina kakati temunteeka ekigambo bato ez'ensonga zaggwawo bato eyasooka yali ya Bebe Bobby Wine jujjukira yagenda mu byafaayo ne bagala emiryango bato yaddako ze nagikola yali ya Good Life ne Bebe Cool yatusaba olwokuba Bebe Cool yatusaba sente nnyingi netusala nagikola ne Big Afrobeat manyi eyo emiyimbi asinga okusala mu Uganda wano sibako ntaleeta bantu naye akusaba sente nnyingi bato endala yadde yasigaddewo yali ya Cindy ne Shiba ofuna bulungi kakati bato ezisigadde tezikyalina nnyo kyezitegeeza okujjawo okugamba nti bagende beerage luyimba ku luyimba era ng'oyagala okulaba oluyimba nga bagenda luyimba ku luyimba ngenda kubagamba ekigambo bagenda kunyiiga Jose Chameleone nabagambye ebira byonna kitukkanya nti nga tonagenda wa Kenzo sose wa Chameleone Jose Chameleone omuteerawo stage n'atuula wali byonna bijja kuggwawo byonna bijja kumutagalako naye Chameleone wano tebali ggwawo
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna